بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نيغتاكو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين أبا قاسم محمد جد حسن وحسين صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abange mikwano jaffe tumutendereza Allah, tumuwanye Allah, ebigambo ebyo binene Allahu Akbar bwokyogera nonga you can even ponder about it obawanjawulo bwogamba nti Allahu Akbar, great is he Allah subhanahu wa ta'ala. Allah munene yagulumira Allah, Allahu Akbar, Allah munene nobyogera ebigambo ebyo wallahi yitiriza nnyo okubyogera naddala ngomaze okutegeera kiki bitegeeza. bwatyo Ibn Umar ne Abi Huraira bwe baali batambula nga bayingira mu butale byebigambo bye bayogera naddala mu nnaku zino ze tulimu. Bakabbaranga baletanga takbira eyo nga bagulumiza nga bamutenda Allah subhanahu wa ta'ala, nga bamutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe kyetulina okubeera nga tukola, kyetulina okubeera nga tukola, kyetulina okuba nga twemanyiiza nanti atugamba Allah nti fadhkuruni adhkurukum, munjogereko munzijukire nange mbajjukire. Adhkuruni wadhkuruni adhkurukum, munjogereko mbogereko. Washkuruli wala takfurun, abaye munebaze temunkafuwalira temumpakanya nti omwezi Allah okubakuuma ne mubanga mubaddewo nga muli balamu ne mulabanga muli bankizo nnyo, muli batetenkanya nnyo, muli bamagezi nnyo. Ekyo bw'otuukaawo manya nti oseredde. Bw'otuuka muleberowooza nti ennaku 31 akukuumye tabadde Allah, bw'otuuka muleberowooza nti okubeera nga owangadde omwezi gwe tugendamu gunnyonnyola ffe ababala kalenda nga sinaba kugenda mu kalenda ntuli mu mwezi gusembayo mu kalenda gye twaliyise wano e Uganda nti kalenda ya ibada, kalenda embala y'Obusiraamu. wabula ku kalenda etusasuza omusaala. Jamani tufuna musaala, kalenda kwe tufunira omusaala guno omwezi bwe guggwako tuba tutuuse mu makkati g'omwaka. Si kyengera kyetulina okubeera nga twebaza Allah nga tutambulidde mu buufu ebwo. Agambye nti wadhkuruni, munzijukire munjogereko, adhkurukum nange mbogereko, washkuruli abange munnewaze, wala takfuruni temugeza ne mulowooza nti okubeera nga mubadde balamu. Njagala ogatte emyezi okuva January paka olwaleero ennaku z'omwezi zibadde oba zibadde tukyabala ziri 31 ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano olunaku olw'enkya tutandika amakkati
omwezi ogw'omukaaga ekinnyonnyola nti omwaka tuguli mu makkati. Babitiibwa ekyo kyengera jonabadano ne sheekhe n'atunnyonnyola nnyo ennaku zino n'atulaga nti ekyengera bw'otakyebaza Allah kitwala. Ekyengera Allah bw'aba akikuwadde n'otakyebaza wakitiibwa Allah akitwala. Era njagala awo tugenda okutambulira olwaleero yenna akiraba ng'okubeera ng'oli mulamu, okubeera nga Allah akukuumye, tonnalwalako, tonnagendako oxygen, tebannawanikako ku bigere, ebidduka ebyo tubitambuliramu, n'oyuna jaamu nze mbadde ebbombo nakulwaliro gye mbaddeyo nengenda ku mukolo gye nvudde nembeera nga nina okujja atempeereze. Naye mu kkubo omwo mwoyite omwo genda okuyitawo nti ate banne wano kiki nti drone egudde bonna oba eri eyingidde mweno tewali avuddewo. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bituyisaamu, tuliba tutambulira ku boda boda. Allah subhanahu wa ta'ala ebiyunga akyabitulekedde abange kati laba tugenda okugatta ibaada. Era nno nina essuubi naku lwajjo mu ssaawa ziri 12 wali tubeera wali 12 nabadde ne tageti yange noonya abaddu ba Allah 100. Wakitiibwa Allah yabadde wakisa nnyo gye ndi nampaayo 20. Njagala ekinaana nkifune kati era leero. Abaddu ba Allah 8 nga bampa omutwalo. Omumwenje okujja omuddu akize mu balala agamba nti nze ensonga yakwebaza Allah. Okwebaza Allah nkumanyi bwe mwebaza ate nga mwebaza mu nnaku zino ez'ebbeeyi, mu nnaku ez'ebbeeyi z'otakoleramu mulimu ne gugezaako ne gulanga tegwenkanankana na muntu alwanye mu lutalo lwa ddiini. Jamaani tuli banafu nnyo, tuli batiitiizi nnyo. One of these days bagabugani kakati bannange Haji Karimu yali ku fronti tuli kataku naye yakutte yali mu maaso bwati yatutiye mu muli bana bamwegattako gamba bannaye ate sente zaffe ate bwe tunaaziwaayo tugenda kwavuwala. Man qala lak tuli batiitiizi niyo olwaliro biidhinillah engeri tulinamu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakitiibwa Allah gwe nannyini mwezi guno gwe yagulonda Allah ate nga tukubuuza lwaki gwe yagulonda Allah n'olayira ennaku zino 10 okubanga za nkizo. Wakitiibwa Allah nsaba ompa abaddu bo 8, abaddu abo 8 nga bampa omutwalo gumu. Nsonga ki lwaki mugumpa? Si gwange gwa kulya. Tulina masjidi ey'okuna gye twagala okusitula ekatakwi. Masjidi namba 4 njagala onumalirire gwa awulira ng'olimu abantu 10 bajja batya obaze famire nti olina bawalawo 2, olina abaana b'ewaka 2, olina mukyalawo naawe mwennyini maama wo taatawo muganda wo oli g'omanya ebintu bye bitatambulira bulungi. Sengaawo oli eyafa, gundi woono gwe waziika mukwano gwe yakubeererawo ennyo, mukama wo ku mulimu akujejomya. Byonna omalirire ogambe nti bisimillah, emitwalo 10 Allah gijjo ngikuwadde gigende ekatakwi. Tulinamu ne program ey'okuba wayidi. Kati gwomanyi tukyalina enteesaganya egamba nti bwe tukwata emitwalo 7 tugamba nti yidi y'abantu b'ekatakwi buli families 10 ne tuziwa emitwalo 7 families ezo 10 mutuufu bafune ku kamwenyumwenyu oba okubatwalira ennyama tumaze ogisala wano ne tugitikka egende ekatakwi. Byonna bikyali birowoozo byaffe nga kyetwagala ki mwe kubeera nga mulindira kyo tunaba tukusazeewo okubanga tukola ekyammwe ki kukola kuba muli beetaavu. 077 6
bina ana munya bibiri abiri 0776 444 220. Ababitibwa bwobanga ofunye omukisa nobeera ku TV wano njagala okakase nti olunaku olwaleero tewaliwo lunaku lugenda kudda. Let me say this in capital letters and I'm bolding this. Tewaliwo lunaku mu bulamu bwo lugenda kudda nga lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi nga gwa kutaano omwaka 2025. Bw'obanga owulira ng'okyaka okalubiriziddwa okuwaayo tewaliwo olunaku lugenda kudda nga lufaanagana luno, naye ate olunaku olwaliro lugenda kukujulira, lugenda kukuwaako obujulizi. Buli lukya ku makya lwogera ennimi olunaku lwogera olulimi lwotawulira, lukweyanjulira nti ana yaumun jadid ya Mustafa, wange Mustafa nze ndi lunaku lupya, wa fi a'malika shahid, era ndi mujulizi ngenda kujulira ku mirimu gyo, nja kujulira ku biki byewankolamu. Omwezi gugwako, omwezi guweddeko, olina byokakasa byositudde ebigenze ku records zo, ebyo olaba ku screen yo. Gwe wonkwatira emitwalo gyo 10, bw'okwata omutwalo gwo, bw'okwata 2 zo, bw'okwata 5 byo, bw'okwata 3 zo, bw'okwata 7 gwo, twalo 7 noga jijjo njibawadde bagirye yidi yange Allah akole nteekateeka nga yeniya kwomuweredde. Oli akwate 10 agambe jiyo gigende ku nnyumba ya Allah, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ezange njagala ziterere, wakitiibwa Allah nkwebaza, nzaani atali ku oxygeni, nzaani atali mu komera, nzaani atali mulago, nzaani teekawo. Bameka nga babuzibwa without trace. Someone disappears without trace. Abo n'abaddu ba Allah tebalina zambi, tebalina kye bamukola Allah, nti balina ensobi, bode tebasaala, tebalina buzibu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala gwe akuwadde ekyo alabe obokya onakiraba nga kyengera. Kankutegeeze nno nti munnange n'abaddu bayanukudde dda. Zaamu Namukwaya yakulembedde n'olukumi, nsaba Allah akkirize. Omukyala Muhammad Nargis omutwalo aguwaddeyo, era ku 8 nsigaza 79. Sherina Marjani Musa n'agamba nti Muhammad Nargis waba alese mutwalo kamusingeko, n'aguweza guli gumu 10, abo si 78. Zubeda bonabana naye omutwalo aguwaddeyo nzikiridde bali 76. Fatima binti Asman akakaaga nkalabye. Leti Kalungi and Mastura oyo 10 aluwaddeyo. Saba Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhuma, Allahumma afihima, Allahumma askinhuma fil janna, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anhuma. Ay Allah basashire. Omugenzi Kalungi ni Mastura. Nangobi Amina oyo maama 15 nzirabye. Rahma Yasin 12 nzirabye. Hajati Madina Mayanja nkulaba kwoli. Masha Allah. Mugomba Musa nawo 10 ndulaba. Kisauzi Umar 5 bituuse. Bashiri 2 mbirabye. Sharifa Ali 15. Sharifa Wambi omutwalo ngulabye. Bamekaabo 1 2 3 4. Hasani Semakula nawe nkulabye. Bengendero ningamba -4 mbanonya 36. Mbaze bulungi 1 2 3 4. Abantu 76 ku 8 tukisobola. Fabasimu ate waliwo Karagati Madina Mayanje Nakasero
wosulawo opangisaawo ddala ekatookaawo temulumba yatasa soogedde watuufu ekatookaawo mu eriyeezo opangisaawo abaddu gye bali ng'omwezi ke gwaweddeko 31 batandise dde okweraliikirira ayina be nti wakolera ayina be nti wasula ayina la ilaha illa allah muhammadur rasulullah owange gwe asula mu nnyumba nga yiyo owange gwe la ilaha illa allah muhammad omwezi gwangu okuggwako omwezi gudduka naye allah tumusaba ketuyimiririddewo okubeera nga tuzimba ennyumba ye wakitiibwa allah mwasula wakitiibwa allah tumwegayirira naffe ensonga zaffe zitumalire abaana twabazizaayo ku ssomero allah ne tusuubiza nti omwezi bwe guggwako kandabe kye naaleetayo allah tumusaba atusobozese tubeerenga ensonga zonna tuzikwasaganya. Ibrahim Sembatya agambye nti Sherina Marjani Musa bw'abaawa $1,000 nga yessa beebaza allah akawungeezi kano ye n'aleeta ogumwenya. Wenjogerera Ibrahim Sembatya sebugwawanisa omukono waggulu bwoti abasigadde bakutte wano bagamba katulwanire wano nga gwe okulembedde. Ibrahim Sembatya $1,400 gubuzeemu okufuuka 2 nze kanzijeko omu mbeere mu 75. Muyunga Ibula yebaza allah n'ennusu 5 nga wakitiibwa allah nkwebaza omwezi ngumazeeko allah alhamdulillah. Shabani Wandera naye 1500 aluweereza ensonga kiki kwebaza allah nanti nayo ibada. Mu bimu ku baddu bye twategedde nnyo omulundi guno twategedde nti hadithi ma min ayami al-amal salih ma min ayami teriyo nnaku allah subhanahu wa ta'ala zayagaliramu mulimu mulungi ng'omuddu bw'aba agukoleddemu agwagala nnyo okusinga ennaku endala zonna nga zino ennaku. Hadithi nakugamba nti wakitiibwa sallallahu alayhi wa sallam talina mulimu gwe yanokolayo, talinayo mulimu gwe yagamba nti abange entegeeza omulimu guno. Mwana tube tuba mu Ramadani emirimu emirala gyonna okuyimirira ekiro okusaddaaka okuyamba abalala okukola biki bibeera bya sunna, naye omulimu oguli recommended kusiiba. Wano muzina ennaku la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, tobaako mwana tukyoyisaamu amaaso okumanya agenda wala sallallahu alayhi wa sallam ajati Madina najati Adija Muhammad Darghis ulira wano naga wala antalka akhaka newekibanga kitono nnyo. Mama wange Hajati Amina Lubega kumakya togenda kundabako kyekindeese leero, kumakya togenda kundaba ojja kubeera streaming live NBS Sanyuka Salamu tiimu nga nnene eryeri kyenvanzize. Wali badde ezange ozimpeera wano ez'okumakya ne zijja luvannyuma ziyiseewo zijje bwebaka oli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ibrahim Sembatya wanyizizza Muhammad Narghis, allah nsaba akwagale asaasire mukwano gwoyo gwe waziika. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma aafihi, Allahumma afu anhu, Allahumma akrim manzilahu, Allahumma nawwir qabrahu, Allahumma ij'al qabrahu rawdan min riyadil janna. Wakitiibwa allah ekinnya omwami wa mukwano gwaffe mwe yeebase, wakitiibwa allah kifuule ekinnya, kifuule ekifo mu bifo by'omujjana. Wakitiibwa allah musanyuse, wakitiibwa allah mwagale, wakitiibwa allah mulabirire. Teekayo ekitangaala abange ffe abaali basseeyoko tuteekawo erirawo ne tutaaka ettaka ebbisi, enzikiza yeekola yokka nga twakakussawo eppu, teekawo ekizikiza
embaawo ne tuzisaawo kubako ettaka tuva wansi eno nga bwe twambuka tubeera nga obutuli bwonna obuyinza okubeera ne tububikka ne tulyoka tugamba abantu nti mba muliiwa temusooka kuyiwa eri muliiwa eno ewakalu ne lijja nga ligenda lijjula ekizikiza ekyokubiri ekirabire ekijja ne ligenda nga liwerera ddala n'obeerayo ng'oli yenna ate embaawo size ezisooka essanda zino zetuteeka zetukusibamu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wakitiibwa allah tuwaaba n'atujjukiranga maama wo mulowoozengako tewaliyo nga bamuzinga taata wo mulowoozengako naddala mu nnaku zino zetulimu bakadde baffe abo tubalowoozeeko ya ikhwani lwana nnyo bwekabanga ke kaseera allah subhanahu wa ta'ala kasinga okwagaliramu emirimu lwana nnyo obeeko gwokolanga gwa taatawo lwana obeeko 10 obeeko 5 obeeko 7 obeeko 2 gyokwata ogambe nti gino njiwaayo ku lw'abakadde allah subhanahu wa ta'ala agenda batuusiza embeera kubanga ekyo kyonaabawaddeyo allah agenda kigeza nnyo mu maaso gaabwe. Muhammad Narghish emitwalo 2 agiwaddeyo nga yagala kukyusa byafaayo yebaza allah subhanahu wa ta'ala ate agamba Ibrahimu Sembati ono nti nedda ssebo ennaku zino women emancipation abakyala balina obwogerero abakyala boogera abakyala bafuuka ba minisita agambye Ibrahim allah subhanahu wa ta'ala yakwogerako allah yakufuula mukwano gwe allah gadde bali emitwalo 2 wenjogere yali mitwalo 3 amudirire Ibrahimu Sembatya ali mugumu 14 kakati kangende yeeri mula okujjayo 2 gino mula okujjayo 2 nonya 7 Shakira Nakiyingi naye omutwala aguweereza mundabye bwentambula abaye nzikirira olwo nzikirira ni mu 7 Umaru Sempala olunana ndulabye Musa Mujigali 5 bituuse Maryam Sekembe nawo 10 lutuuse abaye twebaze Allah subhanahu wa ta'ala twebaze Allah subhanahu lero zibange ennaku z'omwezi bw'otunula ku ssimu yo ekugamba nti 3 nga mutuufu onalamu ng'ebijja ntya n'obyogera omanyi otya oba bukyanga muvaayo kubijja njati Madina Mayanja wangamba weno mitiyana noza kulwa emitiyana sasobola kuziika mukulu woli gwe baleeta nsaba Allah amusaasire atuukawo nga mayite nabana kutuuka naye kyenjagala kikino waliwo abamu mmwe ng'omwezi guweddeko omwaka bukyanga kutandika ekijja tekiziikwanga nako omanyi otya la ilaha illallah muhammadur rasulullah omanyi otya oba okuddako okuziika kwako ogenda beera gwe la ilaha illallah muhammad allahumma ansurna idha sirna ila ma sara ilayhim wasbiwa tukusaba otunyweza ebyo bannange tebirimu mpalana tubeera nekiwangalira tulina abatutawanya tumanyi nti batwagala bulungi n'okufa tekulimu mpalana kubanga eyatwala taatawe yatwala maama wange yatwala jjajjawe yatwala sengaawo yakyaleseewo gwobeerewo gweyagalaga nti taatawe yayita mwagala nedda Allah subhanahu wa ta'ala atwagala ffenna olwagala nno olw'enkizo wabula idha jaa ajaluha wallahu la yuakhir Allah subhanahu wa ta'ala bwatuuse essaawa yowepaba la yuakhir tagikeereyamu tagaba bonus omupiira abantu basamba akiseera ne kajja kaba kabi nga bali 0 bali 1-1 musajja n'agenda agamba nnyongeddemu eddakiika 9 noleka babeera nga balwana okubeera nga at least bafuna winning goal naye obulamu Allah subhanahu wa ta'ala yabukola omuddu walajanira nti rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wakitiibwa kale si Allah singa kale onkeereyamu singendeko mu umra sinsaleera akabbiri ntereeze enkolagana ne mukulu wange bwe twasoowagana
laula akhartani bano bajati Madina mayanja baja ba Muhammad Narghisi baja tadijo bakoli bano ba Ibrahim Sembati yabe bakola bino omuddu byalajana ko aganti fa asaddaqa wa akum min as-salihin singonkere yamu msaddake nawulira abasalamu charity bali katakwi bino byonna birina ku account mbiweeyo ni Allah ga wala yuakhira Allahu nafsa Allah takolanga ku nsobi tasobola kukola nsobi yakukereyamu kubanga riziki yebeweddeko niragenda mpumulemu naye sinalaba bulungi nnyo enamba nkyalina ntono mu bantu 7 bantu 8 nakufunako abantu 8 biidhnillahi taala sagala goveewo obubaka buno obwetaaga kangende nzaawo mulamu nkomewo tubeere nga tugenda mu maaso. Eno ye Salam TV. Wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyoli nokola sasura fees zo mwana wongo kozesa mumu. Nyiga akamunyenye emu 65 kamunyenye munana noti akadala. Londa ko namba 2 school pay. Londa ko namba emu okusasura fees. Teka mwe namba y'omwana wo kwosasulira fees n'omuwendo gwa sente zoyagala okusasula bw'omaliriza teka mu pin code yo. Aha, awujja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fees za mwaka mulamba. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu noti 3.2 3.8 9 noti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyoli nokola sasura fees zo mwana wongo kozesa mumu. Nyiga akamunyenye emu 65 kamunyenye munana noti akadala. Londa ko namba 2 school pay. Londa ko namba emu okusasura fees. Teka mwe namba y'omwana wo kwosasulira fees n'omuwendo gwa sente zoyagala okusasula bw'omaliriza teka mu pin code yo. Aha, awujja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fees za mwaka mulamba. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, Tasso Butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV.
Eno ye Salam TV. Okola kyamaanyi okubanga oli ku lutimbe olw'emirembe Salam TV. Bw'osinkana gw'obanja ne gw'otayagala omwagaliza mirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeffe aba Salam TV. Mukola kyamaanyi nina bemmanyi Hajjati Madina Wayanja yagamba nti abeera ku Salam TV. Hajjati abakyala Hajjati Adija Kyeyune nakyalako kewe yenno nannambuza nantwala wali nanga nti ogirabye eyo tevaako eyo. Abaana nabateerawo eyaabwe wali mu ddiiro wali eno yange mu kisenge kye wallahi nga wali TV nangamba teva mu Salam TV. Madina Wayanja naye akugamba nti nze Shatu Hajjati Madina Wayanja omumanyi yatina n'aba ennakaseraga nti ntwala ibada yange ku Salam kozi ruddawa asimu n'akanyiga. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gabayi mubanoonya abantu abo mubanoonyeeko wali ennakasero hardware Hajjati nakugamba ojje ebintu obireetwa ntubikuba tukube business abantu mu maaso wallahi billah gwe n'oba ogambye nti sente ozitadde mu share charity eno yokka nga tujja wano buli seeka ayimirira emabega wa kamera wano nga business agikuba abantu mu maaso nga bannange kati nze seminti alimu baraka ayinza kuvaawa watali wa Hajjati Madina Mayanja anti awazzaka ate munanyiga nti njogedde bubi kakati wengeredde mu kuwumula mama wange Amina Nakibuule naye wuuno yabadde yagguse hajji ng'ate nabbi wa Allah kyazze ani amwogera oyo ani amuteeba Hajji Ayub nabbi wa Allah eyali asinga okulabika obulungi. Hajji kansubira oli bulungi saba Allah akongera akanyiriro. Nabbi wa Allah Ayub ke yayina nabbi wa Allah Ayub yali musajja mulungi ate nga musajja mugagga yawasa abakyala nga bangi Haji kansubire naawe alhamdulillah ng'erinnya sibyonoona nga waka waliwo ate ng'okyalimu erimu fa in khiftum alese 3,100 agambye Muhammad Narghisi nti nedda bw'oba wajje Ibrahimu Sembatya kale wamugjeeyo naye abaami babeera baami 3,100 Muhammad Narghis ali 3,000 nze kanzije wano ngambe -3 mukite mumanyi nti nyingidde 69 benoonya aida n'abakooza olunana ndulabye oluna Ruwanyonyi ebbiri zituuse za Munakayenga 15 naye Hajjati Zainabu ne omugagga w'embarara Haji Saleh Adam nga si kyabalaba. What happened? Temukyatufuna alina ennamba ye muŋŋambire nti ntumidde Haji Saleh Adam omugagga w'embarara, ntumidde Hajjati Zainabu Nalubega Adam omukyala w'omugagga w'embarara, maama wange Hajjati Amina Lubega, Hajjati Aisha nkusaba oŋŋambire Hajjati Amina Lubega nti mutumidde, taliiko naye muŋŋambire nti mutumidde, omuŋŋambire nti Haji Ayubu Kyazze abikola ye bw'abanga esente ziriiko ku ssimu yabikoze. Tuli ku nsonga yakwebaza Allah okutukuuma ennaku zino 31 ng'ate era ne waggulu eri tubaddewo nga tuli balamu. April Allah yamutuwa, n'emyezi emirala na Maachi n'amutuwa, Febu n'amutuwa, Allah ne tumuwangaala. Kisenyiga Hajjati Madina yange kisenyiga kyamutawaanyizaamu awo. Allah abaakuoza, Allah abaaku mulonde bulungi neyo gye mubeera enfufu osanga enaakendeera. Mulonde abata Hajjati Madina mulonde bulungi, mulonde bulungi. 0776442 Salam Charity Foundation 0776442
ana bina ana munya 2 2. aba Airtel 07 7 kinna kuwaza okubanga sinafuna omuddu wa mitwalo 10 bana abantu enkaga mu omwendo okubamalayo kyangu nnyo abe 10 abo basatu abe 5 abo basatu mbalayirira Allah gino enkaga abantu enkaga mu omwenda tuba twaba kubyedda wali abe 10 abo ani ampe 10 nze musabire tugende Makka fenna mu Julai nteekako ne komo wakitiibwa Allah musaba muga wakitiibwa Allah anti that's when they are permitting umrah immediately at the end of Hijja tugendeyo nduza umrah is getting it switched on immediately njagala mpaye emitwalo 10 basatu omugagga w'embalala mwana gira inzo banga ali mukubala sente obanga yakoye nnyo kakati abebaza Allah subhanahu wa ta'ala kino kyonna okibanga kijjiramu nga niye yakwebaza Allah wakitibwa Allah yatugamba wa qalilan min ibadiy ash-shakur batono abebaza Allah batono beera mbatono abo abakwata akasente ko okaweeyo nga niya gyokaweerayo yakumwebaza Allah abaye tussa omukka gwe tussa Allah agumanyi obungi bwagwo Allah agumanyi by quantity Allah amanyi bwetuba tukubadde mu liters Allah subhanahu wa ta'ala amanyi liters zosigazza bwetuba tubalidde mu kilograms Allah kilograms za oxygen gwosigazza azimanyi naye ulira kano wala in shakar wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Yalangirira Allah subhanahu wa ta'ala aga wala in shakartum bwe munannebaza webaziza ki? Webaza Allah kuwa mukka, webaza Allah subhanahu wa ta'ala kutaasa kubanga obukosefu obuyina ne toli ku kitanda, webaza Allah okubanga abaana wasobodde okubazaayo ku ssomero. Bameka ya akhil karim nga bakyatulemeddewo okutwala ku ssomero bakyali waka. Kiki kyoyinza okwebaza Allah? Nkulayirira Allah bw'onaakimwebaliza agenda kikwongera. Omwebaza mukka gwakuwadde, omwebaza ki? Kukusanzaawo nnaku zino ez'ebbeeyi. Ajati Madina wakovaawo ng'osadde ku dduha gyolaga sindika Yusufu agenda gulera edduuka omugambe kale bw'obanga gwagenzaawo mu dduuka awo saala 6 osaale 2 ogambe nti nze nzimazeyo dduha. Anti webaza Allah owaayo gwe nandaba bikole ebyo ng'ogamba Allah nti Allah nebaza eyo ya biyungo Allah omwebaza bwe kijja mu kuwaayo ate bwe noosobola obbigatta. Ekitiibwa Allah abe 10 n'abafuna gye muli bannange abe 10 ne banamulaba bannange nyinza okuleeta takbiira ate nga naye erimu empeera. Takbiira sawa zino erimu empeera waayo tunakuwola nga zze bwajja nkusaba neegatteko tumuleeta takbiira kuba erimu empeera. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Mpeera so mbalinze zamu nakayenga 15 zirabye Salima Kivumbi nawe 15 zira akyakulembedde ye nabbi wa Allah ayina erinnya lya nabbi wa Allah lwe luganda lutuufu Haji Ayub Kyaze n'emitwalo 3 mu 10 amuddiridde ye munywanyi waffe
omukyala Muhammad Nargis all along from Jinja emitwalo 3 addiriddeawo naye erinnya lyalina lya nabbi wa Allah Ibrahim Sembatya. Ibrahim Sembatya walirwanyo tabeera mu kyakusatu kubanga wakitiibwa Allah yayagala nabbi Ibrahim ate nina obukakafu nti baali kutuuma lwaye ngera ne Haji Ayubu Kyazono wagamba nti wabeewagezaako okunneesimbamu nabbi Ayub 07746 aba Airtel 07077575. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu yatunyumiza abantu besaba tekiriyo omuntu okusomesa kokwebaza Allah natayogera ku bantu basaba. Abantu besaba bwe mbandika mocha kangamenti kyali kyalonga bolaba kamocha kyali kyalonga bolaba najjera kyali kyalonga bolaba katooke kyali kyalonga bolaba wajobeera eyo. Allah gamba nti laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah ila akhir al-aya. Allah yali yabamanna, Allah yali yabawa abantu besaba nawe ennimiro mmeka 2 gante ennimiro ezo sagala mukoole temufukirira temusalira temubikka kulu min rizqi rabbikum wabula mu nnimiro ezo mulye washkurula mwebaze Allah kyokka nga kyabawadde kyokka nga ya assignment ye struggle ye effort gye balina okusaamu Allah akuume ga washkurula kulu min rizqi rabbikum washkurula mulye mu rizqi ya wakitiibwa Allah mumwebaze. ne bajeema bwe bajeema fabaddalnahum bijannatayhim jannatan bwe bagaana okwebaza Allah talwawo kyava abakyusizaamu ennimiro zaabwe ziri 2 n'abawaamu endala 2 bwe boba olaba omuddu agaana okwebaza Allah ekyengera ky'okubanga awezezza emyaka 4 ekyengera ky'okubanga awezezza 5 ekyengera ky'okubanga awezezza 6 ng'alaba nti biri automatiki. tulina betuziika nga balimu 2 tulina betuziika nga 17 tulina betuziika nga 3 tulina betuziika nga 4. It is not automatic and never shall it be. Allah subhanahu wa ta'ala yabikola abaye riziki ekyaliwo ku nsi kyovola bwokyali mulamu. Kyokka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam leero ku riziki yagamba nti inna rizqa mazima riziki eyo la yatlubu al-abd ejja kunoonya nnyiniyo nze lwobwakedde ku makya nenva ewaka wange nga sina nteekateeka nti naagenda nebbomba eyo. Omusiraamu yali yaŋŋamba dda embaga nga jamaani genza okugerayo ti nga emmere bagireese neŋŋamba mungu yanteekateeka nde ku gurusa bamita gurusa n'ogikwata oteeka mu sufu bwoti n'olya nga Allah mu riziki yange wateekateekamu gurusa era ne mulya nampoomera ebitenkanika. Yo riziki inna rizqa la yatlubu al-abd riziki ejja kunoonya nnyiniyo kama yatlubuhu ajaluhu ng'okufa we kumunoonya. inna rizqa la yatlubu al-abd kama yatlubuhu ajaluhu riziki enoonya nnyiniyo nga kitonde kufa bwe kitunoonya.
sagala muganda wange olowooze nti okubeera nga oli mulamu nsobi. Amanyidde ddala nti wooli Allah. Mwebaze babitiibwa, nsabayo Allah ndeetereyo abaddu basatu. Obudde buŋŋenzeeko, dakiika zizo tezitawera 10. Abaddu ba Allah basatu bwe bati, basatu bwe bati, nga bampa emitwalo 10. Mbalayirira Allah subhanahu wa ta'ala akikole ekyo oba oyolesezza okubanga ennaku zino wazitegeera. Naawe waddeyo omutwalo wazitegedde, kubanga omutwalo kutandikiraho nga tunanoonya akakadde. Era kanyongere okutegeeze nti Amina Nakivumbi 5 yaziwaddeyo dda. Gloria Mirembe nsaba Allah akumalire, omutwalo gutuuse. Hadija Namutebi ogumwa 10 naye aguweerezza nga nzija wano nga -2 nsigaza 67. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Abantu ekimi tugenda banoonyezaako ennaku ndowooza zigenda bba 3. Walwe nadda lwe nabamalayo anti munayenze nsigala ndi optimistic nga nti oba oliawo Allah anansaasira nenjira bwe nti nga waliwo Allah gwanaakozesa. Ebyo byonna tuba tubisuubira, naye gwe azze mu butono bwe bwoba ogiddemu oli wankizo. Shaitaani oba ogiwangudde. Nabadde nakashaamu ne sheekhe nimugamba nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Ramadani shaitaani emusiba, Allah asiba shaitaani. Kyokka ennaku ze yatuwa nga mpitirivu obulungi okusinga Ramadani, shaitaani n'amulekawo ng'ataayaaya nga nanti okiraba. Oluvannyuma lwa Ramadani training eyo Allah subhanahu wa ta'ala training eyo twafunye atuleeta tutuuke mu mwezi guno akabanga akukayisaawo tutuuke mu nnaku zino nga training eri ekyaliwo. Sazeemu kubuuza nandi era kyova olaba nti emirimu gye tukolera mu zino ennaku tezirinaako dictation, tezirinaamu ayimiridde mu taraweehe, ayimiridde ekiro mu Ramadani wankizo, Allah musonyi w'amazambi, naye ate ayimiridde ekiro kyazina ennaku. Oba oyitiridde, oba okoze nnyo, asaddaakidde mu Ramadani oba wanjawulo, wabula ate aba asaddaakidde mu zino ennaku oba wattabbu. Kubanga oba obikola ne shaitaani sinsibe. Tubaga nti oli mulwanyi nnyo. Yona badde wano omuddu wa Allah jemeewo n'awaayo emitwalo 15. 15. Balwanyi nnyo. Bwasobola okukwata emitwalo 2 ajati Madina, ajati Madina, ajati Ahmad Narghis, Haji Ayubu Chazze, Madina Nakawooya, Badija Namutebi, n'okwata zino ssente n'oziwaayo oli mulwanyi nnyo. Shaitaani ekutidde. Egamba niyo omuddu ono newankubadde munyonyogedde nanti ashaitaanu yaidukum alfaqra, ye basuubiza bwavu, ebasuubize bagamba nti wonaazikwatako ogenda kwavuwala. Oba onyiga bwote sirinaga akalera bwogenda kukola era tokola era. Gigambe esimu gikwata ogambe a'udhu billahi minash shaitani rrajim, azimpadde bwenziwa okasuke 077 bina ana munya 2 0776 444 220. Aba Airtel 0707 775 775. Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera asobola bikyusa. Ebbanga lyomala nga you've not showed some signs of gratefulness. Once you don't seem grateful, Allah subhanahu wa ta'ala can take away all. Once you don't show that you're grateful, Allah subhanahu wa ta'ala can take all. Within a blink of an eye, Allah subhanahu wa ta'ala asobola bikujjako.
atunyumiza Suratul Kahfi omuddu yayingira ennimiro ye wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا omusajja yayingira mu nnimiro ye ng'alaba mutuufu ekira n'agamba waawo banange nkikubye banange mmaze nze sirowooza na bino bisobola okuggwaawo era ekiyama ekibanga kyakubaawo fe abalinawo era tugenda kubeera mu zi VIPs tugenda kubeera mu zi VIP oba kiba kita mu info VIP tugenda kubeera eri nga twamalayo. Qala lahu sahibuhu munne n'amugamba akafarta billadhi khalaqaka min turab owange ebyoyogedde okafuwalidde yakutonda mu ttaka nga singa bw'oyingidde ogambye masha Allah singa bw'otunuulira abaana bo nga balamu bulungi bw'otunuulira abaana bo nga baasoma ebikusanyusa bw'otunuulira abaana bo nga bonna baafumbiddwa bw'otunuulira abaana bo omwana wo ng'akuza avuddemu bw'otunuulira ekidduka kyo sajja tuvuga amamotoka gagenda galeekaana mu kkubo jamaani saba Allah atukyusize mu bidduka omuddu nga waasula munda mwasula mumusula n'embuzi ye gye baamuwa ku muko enkoko bwesula mu nnyumba naye gwe emmotoka gy'olina ne bw'owulira bulizi shooko ng'egizeemu bw'otyo sajja yambuuza nga nti ne sheekhe emmotoka sajja yambuuza sheekhe eyo emmotoka gy'ovuga wallahi obonaabona sajja nga Allah amusaasira wangula akalulu k'emakindi era sheekhe Mustafa eyo emmotoka gy'ovuga nga yesewo yeno gyenvuga nga sheekhe bulijjo obonaabona nampa edduwa nsaba Allah ajanuga sheekhe nsaba Allah akuwa emmotoka nga temanyi yange sheekhe edduwa wallahi nagikkiriza nsaba Allah agikkiriza ya rabbi ajanukule kuba yamala nangamba sheekhe njikusabira mu bulungi nsaba Allah n'akalulu kaalimu awo omuddu oyo abalonzi babeere nga bamulonda Allahumma amin. Abaayi yamugamba singa bw'olabye okutibwa kw'ennimiro zo toyogeddeyo kirala ogambe masha Allah la quwwata illa billah ekyo tukijeyo tukyambale bw'otunuuliranga ekyengera Allah kyakuwadde omukyala Allah amukuwadde yakutegedde omukyala akutegeera Allah n'amukuwa n'abeera nga akutegeera nogamba masha Allah la quwwata illa billah newetunulira mu ndabirwamu nga nze bwenfaana nenyirira bwenti golaba ndi mubi musajja munyirivu alhamdulillahi rabbil alamin musalamu nange njagaliza nawe tulire webaze Allah ugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin oli munyirivu olabika bulungi njadi madini olabika bulungi kakati kakutegeeze hajja Ayubu kyazze waliwo omukyala anyiize gambe nti hajja Ayubu kyazze twalo gye 3 mu 10 nze njagala kukwata famire ennamba ekatakwe simitwalo 7 Sulaina nansukusa mitwalo 7,200 agikutte n'agiwa famire ekatakwe agambye nti ogwo 7 gugende eri abantu b'ekatakwe nze yidi yange Allah enteekateeka agiina 7 amaze okuwaayo mukyala gwe Sulaina nansukusa nsaba Allah akwagale abalala babeerenga bakaaba nga gwe weebaza abalala babeerenga si basanyufu nga gwe oli musanyufu Allah akwagale n'essaako yo yonna buli yonna gw'olinako omukwano Allah amwagale buli kyonna ekikunakuwaza mu ggwe munda Allah akiteeke wala bw'oba omwami omuyina bw'atuuka ng'okuzzaako akuzzeeko atakola shiriki naye ndabika oyagala aleme kuzzaako naye yedduwa sigirina bw'abanga wakuzzaako Allah akuzzeeko omukyala atakola shiriki ate Allah akuwejja nambugumiikiriza obwo watugenda nko Makka Allah akuwe tugende ffenna
Allah subhanahu wa ta'ala akuwe motoka nga nnungi bw'oba Allah agikutere mu baraka. Emitwalo 7,200 Saidi Muzuna ol10 omusanvu guno gwe ngujjako eno mba nkoze nti wallahi yayitiridde babadde nkaaga mu 7 bw'ogyeko 7 nsigaza nkaaga n'obudde buweddeyo. Sulaina Nansukusa tesiya asinze klasi asinza abakyala asinza abaami mwenna abagasegase. Kankutegeeze nti Abdul Nur Juma n'ebitano abiwereza, Sara Namugwanya n'ebiri aziwaddeyo, Madina Nakawoya 15 aziwaddeyo. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza olw'ebyengera by'otuwadde ebingi nga tukulembeza ekyengera ky'obulamu. Omulamu yafuna sente, omulamu yagaggawala, omulamu yasaala eswala, omulamu yawa zaka, omulamu yagenda Makka. Wakitiibwa Allah tukwebaza olw'ekyengera ky'obulamu, tukusaba Allah otukuumire obusiraamu bwaffe. Wakitiibwa Allah otwongere n'obulamu obulungi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu walhamdulillahi rabbil alamin. Hafsa Hasfa nawe wanuka ebbiri nzirabye, Salim Kawoya 12 nawe nzirabye, waluwana jasembayo musirindamu, Hamisi Kalema nayo 10 alwaddeyo. Ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Manya musajja wa mukwano gwa Mustafa Muyingo abasuze bulungi Allah nkoze ne Majidu Musisi. Assalamu alaikum. Ne Aisha Shatra Nagawa Kagwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.